akagulu kano tukakubiye ne kaggwa naye kabadde fair and fair. Olw'ensonga abantu basente bonna abakalonde bakyalina okutiisibwa babawadde wooda ate alonda ono agenda weebwa stamp. Kaka tuli mu ggwanga eri abantu abamu nga nebadde osolooza nti LC1 omuntu yasooka okwerondera n'ettuulu nga mumativu. Era nkimanyi nti ba chairperson abaayitamu olukiiko olwayitamu okuva ku LC1 be bagenda okukola ki? Be bagenda okulonda. Naye tutuuse wano batuvuyisa batugyewo batutwala eri mu nsiko gye tutamanyi nti gye tuba tugenda okukola ki? Okulondebwa. Nsuubiza abantu bano nti nja kutuuzanga enkiiko eza buli mwezi mu buli LC ndabe nti tutambulira wamu ne bakulembeze bannange. Richard okuva mu Kimwanyi Zone. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tutuze tunoonyeza mirimu, twagala kuweereza bannayuganda ne bannawandege okutwalira awamu. Kati Dr. Elijah muwadde ekifo era olabye n'abatuuze nti babadde basiimu okubeera nga tukoze ekintu kino. Tukikoze kubanga twagala obumu mu Wandegeya parish yengeri yokka yetujja okubeera nga tutwala tufuna oba bitwandyetaaze okufuna nga tuli bumu. Genda bwe bagamba agali awamu ge gakola ki? Ge galuma ennyama. Naye nga mwebaza okubeera nga naye akkiriza najja nanneegattako. Entalo ne bwe muddako emabega ne mugoberera Wandege si ya ntalo. Era enjawukana ezirimu tezirawo nti z'amaanyi. Ewiiki emujjukira Munnayuganda anyiga ennaku 9. Ennaku 9 zijja mumala abe nga ateredde mu layini ate nga atunoonyeza. Kuba ffe kati ffe abalina stamp. Reports akakiiko k'ebyokulonda ze kaakafuna okuva mu bakozi baako okwetooloola eggwanga lyonna ziraga nti okutwaliza awamu okulonda abasentebe b'emiruka LC2 chairpersons okubaddewo olunaku olwaleero kutambudde bulungi, kubadde kwa mirembe, kugoberedde amateeka g'ebyokulonda era kugoberedde endagiro z'akakiiko k'ebyokulonda. Akakiiko k'ebyokulonda kakyafuna reports enzijuvu okuva mu bakozi baako okwetooloola eggwanga lyonna okuva mu miruka gyonna egikola Uganda emiruka wa 1718. Akakiiko kanaba kamaze okufuna reports enzijuvu ezo kajja kusobola okutegeeza bannayuganda mu bujjuvu biki ebivude mu kulonda era akabategeeze ng'okulonda bwe kutambudde. Naye kati bwe twogerera tusobola okutegeeza bannayuganda nti okulonda kutambudde bulungi era muyogayoge.